Mbaniriza abalungi abekumidde ku program y'emikolo n'embaga era nga gobera ku Bukedde TV buli weekend Saturday ne Sunday sawa ziba 12 z'egire. Josephine nabakulaga emanya mba ntuuse okuyisa mu ka weekend vibe nakugamba fefeka ensibuko y'emikolo n'embaga Bukedde TV yo mukwano gwange ono we nkugambira gwo omugole wenna olina omukolo gwo ogutegese gwa January February mukwano tubukinge nga bukyali nga olunaku tebannalutwala Bukedde TV number 1 TV show ey'emikolo n'embaga kuba ku namba eziri wansi awo tujja kujja tutuukirize obuvunanyizibwa bwaffe tubeere mu field tujjako interview gwe n'omwami wo buli kimu tukikwasaganyize ddala mukwano gwange ndaba omulungi buli wondaba nga nnyumye mu Gomesi omanya bumanya abeera City Bridals. City Bridals baatikudde engoye ennungi engoye ez'omutindo oyagala Gomesi oyagala gawuni oyagala dress dduka Buddu School Street ku kizimbe kya California Plaza first floor shop number IF07 ne IF08 bagenda kukolako bulungi abana balina care ate tebasobola kuwa lugoye nga terugendera kukalayo. Trust me trusting a City Bridals. Simukwano Josephine makulaga emanya era nga omukolo gwenkuletedde gwali Kyaluwajjala Namugongo mu maka g'omwami Kibirango Godfrey ne mukyala we Justin Nabakola. Omukolo gwali mulungi nnyo okuviira ddala ku nsimba ennyambala vibe y'omugole the Black Beauty banange Catherine yanyumirwa omukolo yasanyukira omukolo yalaga Wilson nti mukwano byonna ebyange naawe gwakola ki gwabiyina nange essaawa eno zikiriza nkutwale wekanya bako bafe ab'ensonga nga batuuka mu budde nga bakulembeddwamu ekita ekya soda naawe onyumirwa ebirala ebigenda mu maaso. Enkuletedde okwanjula kw'omukyala the Black Beauty eyasanyukira omukolo gwe omukyala omulungi ennyo Catherine Namugambe ng'ayanjula omwami we Wilson Ssemanda. Omukolo guno eno mukwano gwali Kyaluwajjala Namugongo. Mukwano gwange omulungi nzikiriza nkutwale ku ddiko onyumirwe ate era oyige. Nakugamba ekikola omukolo kiba ntimba nnyambala y'omugole abantu balidde ne organization. Bridal area y'omugole yali nnungi ddala era nga mukwano basinga kukozesa nnyo cream color, purple, white bannange byanyuma nga wookiwulira era nga mukwano ku bridal area bateekawo gypsum board erabikira ddala obulungi ennyo erali mu shape ennungi bagitimba mu kala ya purple and white ne bateekako ebimuli side ne side ne wakati ebyali mu kala ya lilac cream white ne burnt orange. Olwanno mukwano ne bateekako ne sofa eya purple omugole waffe omulungi bwe yali agenda okutuula. Batimbira ddala entimba eriko era nga bakozesa glass table ya gold ne bateekako obutebe obwa Channel obwali mu kala ya gold and white mubako we bali bagenda okutuula mu kala zaabwe batimbira ddala gold white and purple. Tamanyi nnyo kunyiiga mwagala lwa mbeera embeera ziteezo mwagala era ne bweribe mbuyaga. Era nga mukwano ku table kwaliko stand flowers ezali mu kala ya purple green ne bateekako ne shaja plates ne bagatirako soda amazzi ne apples.
omugole Kathy yasookera mu Diko shoot before nga n'abako bafe ab'ensonga tebannatuuka mu kidaala. Yali mu gomesi eya papo nga Diko we w'omulaba nti yali mu papo white and gold naye yayambala papo gomesi ng'efaanagana n'ekitambaala ate era nga mulimu gold. Mwana watto n'asobola okubrandinga ne Diko we ate era n'anyumira ddala. Eyo nno vibe yesookerwako okuba nga ate omugole ogikola okusobola okugetinga mu mbeera eriwo ey'omukolo n'ofuna mood olwo nno ne weeteekerateekera ng'abaka ab'ensonga batuuse. Nyumirwa mwana muwala Kathy ng'anyumirwa olunaku lwe. Nsaba twanirize ebireetebwa n'engalo. Twanirize ebireetebwa n'engalo. Ku ludda lw'omukyala Catherine mukwano gwange baali bateeseteese abaana abawala abalungi abanyumira ddala engoye eziriko eza Alec ezali mu kkala ya purple and lilac be baali abasawo ab'ensonga bagenda okugema abako baffe era nga mukwano abako baali bakatuukawo we bati era abo abaana ab'obuwala be basooka okubagema. Oluvannyuma lw'abaana abawala okugema abako we batyo batuuzibwa mu bifo byabwe bye baali babategekedde. Oluvannyuma omukolo ne gutandika mu butongole. Naffe bwe tutyo bakuze era ddemyabo tugayise mwebale twaniriza. Alengera abaana baffe. Oluvannyuma lw'abako baffe okugemebwa abaana ab'obuwala abaali banyumidde ddala mu ngoye zaabwe za Aleku we batyo mukwano olwo nno abaana abalala ne batandika okubuuza omuli abakyala omuli abaana ab'obuleezi ensonga ne zitambulira ddala. Ebadde nnyabo Abo bo wabyowa akoze bulungi nnyo okuleeta awajja kulemeramu. Bossy, Godfather, man a OG, half humble, man a bossy. Think I rap a rhythm like a soul. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy. weewaawo Hivi tujebaje nayo jeba kale muko eradde muko ab'ente kiri kitya ab'ennyonyi kiri kitya kyemuli lengera ebyoga byaffe sabula atakubanga leyalwadde ki
Kale bannyabo. Eradde Mola. Bulungi nnyabo oli otya? Muli mutya mwennaawo? Katha ali atya? Mukobe Mongala ali fine. Yasoose yabadde bulungi kati ali fine. Okay. Jiteke. Era yete tata. Amina. Ulirete. Umelele sabuna. Aha. Chini. Abange lengera abana bafamora. Kale. Abange nako tuwanirize. Waji. Nyakuziria mani. Abange tuwanirize mukuru wange mani sekabwa. Sembere. Mutumulani amaso gange. Ono yakufulamu. Ono wakalumiru. Yafunyemu. Anakuza tekuli mutwalo. Tato chaleta. Tusaise okubalaba bassebo naffe bwe tutulako mukulika amakubo tugayise mwe balitwaniriza eradde bassebo eradde nnyo nyoge mukulika amakubo tugayiseemu. Amina. Kale wembanga banyinaze mufukamire mutone. Mba muli bangi munasimba layini mufumbe mujjalimu. Balimu. Batansoka yanira wange. Amina. Asigalidde ne mugulu ajja kufika. Kamera kwatawo bakayanira. Waliwo ono namba 2 ali mu green. Kati kwa katandika omukola gwa katandika. Kale. Wamanyi webakoyera nga baddeeka mu Bayibuli kansaba omubuulizi asomere mu mubuulizi essuula eyo n'olunyiriri olwo mpaka 10. Obuulizi essuula ey'okuna olunyiriri lw'omwenda n'olw'ekkumi lugamba nti babiri basinga omu kubanga baba n'empeera ennungi olw'okutegana kwabwe kubanga bwe bagwa omu aliyimusa munne naye zimusanze oyo ali yekka bw'agwa so nga talina munne amuyimusa. Mbuuza ebyo byogedde bikoleraani? Bikolera Catherine nga tebasanyuka ne William nga tebabiriiko tebafaayo nabo kiri batuukako otyo. taata mu lujja luno mpulira mulimu ensonga mpulira era bwe erinnya olyanjogerako naye nga tusobola okutuuka Catherine nga tutiise ate mu akomeezero kituufu. taata omulungi mu lujja muno mulimu senga era ensonga zaffe zonna yazimanyi. Bangi abaabuuza mwe mwajjira ne ssenga ow'ensonga asengeka ensonga z'omwana omuwala era ng'ono ssenga ye yasengeka ensonga za Catherine. Bannange watyo najjayo omwami n'amulaga mu lujjudde olwamala okumulaga mu lujjudde ne bagenda buterevu mu nnyumba okuba ng'ate azaalibwa. Amina.
kakati abantu abo mwannyinaze bazze ne boogera bulungi nga bawulira boogera era ne bategeeza nti bategeeza muganda wammwe omu azze wano n'ayogera bulungi n'agamba nti ye tebimukwatako wabula amanyi baganda be bebikwatako ennyo. Mbuuza bwendi bemmwe oba si bemmwe? engalo ez'amaanyi engalo Abanga akusindika okuwoza akuwerekeza mu wanga tumwolekere. Akusindika okuwoza akuwerekeza Katonda. Kiri kitya? Ekyo kiri yose. Mu bangi abaabuuza omuno mwe mwajjira ne ssenga ow'ensonga ataanya ensonga z'omwana omuwala wano mu Buganda. Mukwano yajja n'ajjayo omwami n'amulaga mu bangi. Kakati ogenda kukola bw'oti omulenzi ogenda mutwala atuule wali wemulengerera wali mu maaso wemulengerera ndyoke nkumbulira ebirala. Arnold abange obanga oli ku mukolo guno ng'oli mwana muwala kubanga omugole ne wabeera wa myaka 9 abeera mwana gw'otubuulira nti nakeera bukezi bufumbo naye nga nze nkakasa omugole ne waba wa myaka 9 bonna benkana tewali sayansi nti ono ate mukulu bonna basigala baki. Kakati obanga oli mugole nga wali okozako ku mukolo bwe guti nga naawe oli mugole myezi 2 myaka 4 myaka 10 njirawo akalulu awo mpulire taata bawera kale wabanga yabikolanga byonna nga ye mulenzi gw'okulembedde yabikulwani yabikolanga kulwana engalo naye nkubulire mwannyinaze olowooza buli kyolengera nga kitangalijja mazzi omulala soda abasoda Era olwamala okumuggyayo yagenda n'azaalibwa mu butongole. Okay. Oluvannyuma lw'omwami okuzaalibwa we batyo baleeta certificate okuva e Mengo, ekifaananyi ekirago bakabonero akalaga nti baaliitiddeko e Bulange Mengo ne babikwasa oludda olw'omukyala. So taata mpulira eyongese okulaga Buganda yonna giyita nkale mukulu wange
kino kyekyapa ekiraga ensalosalo 18 ezikubaka bwa Buganda nkusaba okwatire wano wona atandikira okulwanira ensi yo ekyaddono mwana tata atekkiriza utegeeze nti nno nze munkyawo naye semanda ye mumwagale ale oli bakutte ku mama nze ne bamunkyawa yato what's wrong? nga gwe mugole gwe senga gwe kagaba gwe buli kimu oba oyagala okuleetayo firimu sitaserebu waali firimu sita ogenda muleeta asinkane serebu abamukedde nga tebabyagadde ebyo akaseera mulindwa buli omu kaba alindiridde naddala gwe wenna omugole eyeetegekera omukolo kana akaseera kaba kanjawulo nnyo olina okumakinga sure nti ofulumye olabise otya gomesa ekunyumidde makeup anyumye enviiri ziri zitya kaakati nno omugole waffe Catherine wonako Royal the Black Beauty figure 8 omukyalo ono mulungi nnyo wentandika okumuwana sigenda kumala kubanga kyenjagala oba kyenyiza okubategeeza nti Wilson yalonda ekyapa mu mannya ge omukyala yali musanyufu Hey!
Abango mwana wange nsabe ngale z'amanyi zigenda gyali. Omukyalo ne yasanyukira omukolo gwe ate nga yanyumira ddala okuviira ddala ku makeup enviiri bambi omukolo yaguweera ddala obudde ddiko nammwe mumulaba omukolo omulaba engeri gye gulimu very organized yayambala gomesi ekika ekiriko ekya semusemu era nga yali mu kkala ya nude bannange yanyuma mwalimu gold silver era nga mukwano okusanyukako baali bamutendese bulungi yamanya nti olunaku lulwe teagenda kuluddamu n'alyoka nno mukwano ajanjawaza. Nsaba oteekeko abawala nakikemyo kabaki tekera baana bawala baki taata beetekese dda webaawo
Oluvannyuma lw'omugole waffe okuyingira ekidaala we batyo bannyina abalungi okuva ku ludda olw'omwami Wilson balina okumuleetera ebimuli era babeeko bye bamutegeeza ebibatumiddwa okuva ew'omwami Wilson. Kulaba wonkwano tweyanziza nnyo okunyuma oti era tukuwadde oba tukuweeki mazima oli namba emu kubanga kikugwanidde. You're so beautiful. Era Mr. Handsome. Wani tumulese kyekimu. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Sense nnyo kulabako omukyala waffe. Webala tuleetera okutulaga okulaga abazadde olulenzi ab'ennyonyi tubalaze nti ddala tuwasa era tumanyi nti abazadde gye bali bulungi. Yegwe Eva yennyini era oyo Adamu ddala tewakyali kukyusa tubagaliza obufumbo obulungi. Amaanyi nti omulwali wakube yakufuna ng'omukyala yali mu mwezi akyamulaba mu mwezi guli ogwaka anti gwalinga yegerongeza naye naye bwewajjira kyokka n'agamba yabeeranga atambula mu takisi ebitoki byalinga bigugoberera n'emiti okuba wajja ebintu byakyokka n'agamba nekyala mbo he thought she is favorite naye bikyokka after this your lips became his favorite. Amakulu n'obutajja webale gwondera biragiro bya muzadde bino si bikopperere n'akalabika ekirogiri ebe mulina kati si weewaawo weewaawo omukomeza omwana omuwala Sendero kumbiritambula nagambo bengana mama netadambe bikwano jonji bongeko bangambo okuva obuto bunonyeza omugagoko byebimu kubikufula kapo kuleza mukwate tumuteganya gwefuge katatusoganya ombeera wala omutima toguteganya ekikunyumira lavako wano ombeera wala toguteganya lavako wano. Akaseera akokubiri kaba kamaanyi kaba kasoofu kubanga ke kaseera ke baleeterako ebirabo era ke kaseera akaba ak'omwami akaba ak'enjawulo nti aba asiima abakadde abamuzaalira omulonje. Watyo Wilson yasiima mukyala we ng'amuleetedde ebintu ebyali ebingi omwali sideboard omwali entebe ebikalu tobala sukaali sabbuuni banange byali bingi
sigenda kubanga mbimalayo naye nawo omulabi wa Bukedde TV nsaba obirabe onyumirwe mukwano gwange olwono Kathe oba Catherine n'asalawo ekintu akijanjawaze ng'ayambadde gomesi eyalabikira ddala obulungi eyali mu green gold and silver yayambala multiple card gomesi naye ekika ekya same. She was so happy yayina vibe yasanyukira omukolo. Omanyi omugole buli woweewaayo olunaku luno n'olujajawaza n'osanyuka bannange binyumira ddala. Nachukwanira bika mu bifaananyi bayinza okugamba ezenkono nye. Amina. Naye wire kwasi muwekira. Muwekira. Wire akubuulire. Kale abo baba satu ulire. Ekifaananyi womala ng'ovaayo. Dadi njaga okutegeeza nti wire akyali muvubuka muto. Kituufu. Tasobola kuba nti ebintu bino yabiguze. Weewaawo. Ate era ogatteko ne weewaawo. Omuko Jimmy James Kiyowa nsaba nkukwasa enkoko eno nakusaba mumpe mwannyoko mutwale mu lujjudde ate lubiirira. Sekukulu ewedde kati. Sebeera nsaba nkukwase ekkanzu eno nakusaba ntwale mwannyoko Catherine. Amina. Bikyajja. Sebeera siima nkuwa ebbaasi eno ku nsonga yiyo. Amina. Akati naawe omuko siima oba gaana? Siima oba ogaane? Otyo? Ulira amaanyi g'enkoko. Bannange taata afunye terefayina eya Bukedde. Akaseera ak'okusala keeki yayambala long sleeved dress eyalabikira ddala obulungi ennyo era nga mukwano watyo n'asala keeki ne mwannyina. Keeki yaffe yali yanjawulo ddala baagikola mu kika eky'ekibbo n'empombo. Oh my goodness, olaba obukodiyo obuli wano. Omukolo guno gwakwanjula ate nga mulungi nnyo. What are you? Are you here? Are we here? We are here. Who are? Are you aware? Are you aware? Beautiful girl. What do you say for me? What are you aware?
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lindako omugole tokusamuliza ebyovu nkwegali bitumu obwedda neralingira ngamba olwabano y'inyama yasekukulu ate gwe munene kati uvaayo eyo tolwayo kati yiye ebiddako awo tulabe ate kumaliriza nga genda wa maama we ekiri Kabbo k'omuwala kaba kabbo akayiize era nga mukwano lyadde ng'eŋŋombo y'Abaganda egamba akabbo kajja kajjudde kaddayo kajjudde. Wate ne Catherine yayiyiza omwami we akabbo era nga mukwano bingi bye yateekamu ne bye yamugamba ku kaseera ako ng'amusiibula. Nsaba obyewulirireko. Bebaza bamikwano okuva gye natandikidde paka wenkomekereza omukolo guno ogw'abaagalana babiri omukyala Catherine ne munne Wilson. Mwebale kwekuuma, mwebale kujanjawaza nsonga, mwebale kuweesa bazadde ekitiibwa naddala omwami, webale kusalawo omwami omanyi we kiva era we kitandikira. Kasita agamba nti nzija ewammwe baasi kiva kiwedde era yogayoga omulungi Kathe webale kusanyukira mukolo katubaagaliza ekisinga mu programu y'emikolo n'embaga. Kakati omulungi adaba Josephine Amakulaga Banyabula nga sinagenda njagala okutegeeza nti omukyala ali omu yekka gy'olina okujja engoye onyume olabike bulungi. Babayita ba City Bridals. City Bridals balina engoye ennungi, balina gomesi ennungi, changing dresses, buli kika ekya bridal. Oyagala kunyuma omuli babuuza oli senga oli maama ate kasita omugambe nambo gye programu y'emikolo n'embaga kiba kiwedde. Dduka Buddusi mu town ku kizimbe kya California Plaza Plum Street level A Soka shop number IF08 ne IF07. Ojja kubanga mukwano omufunira ddala bulungi nnyo n'ennamba eri awo wansi gikope kuliko City Bridals ajja kukolerako ddala bulungi. Abula nga sinagenda kutegeeza kama exotic ushers abaana bategeera kye bakola ba ushers abali professional. Omugole tetukyakola mikolo nga tetulina ba ushers weewale okukozesa abaana ab'ewaka bagenda kuttira omukolo. Kozesa ba ushers abalina experience nga bakama exotic ushers. Namba weri awo wansi ate naawe Wabukedde TV oyagala tujje ku mukolo gwo, oyagala tukuwe vibe mukwano fensi buko y'emikolo. Kope namba wansi ensonga tusobole okuba nga ate tugigumiza ddala. Tuddemu olunaku olw'enkya mukwano gwange nkulize essaawa 12 zennyini. Josephine Amakulaga Mbadde ne iya liko kamera ate sasa nabitematema mweraba.